Kuva edda n'edda ng'omusumisi takkiriza kusumika nga tamwedde nviiri ku mutwe gw'omusika. Mu mpisa yaffe ennansi, omusika omwa nviiri ku mutwe kimenya mpisa ya nsi. Nnyinimu bwe yafanga, bakazi be n'abaana ne baganda be baabanga mu buyinike obuyitirivu nga babeera mu maka ago nga tebasala njala ez'engalo n'ez'ebigere. Abeekyala amaka ago baagayitanga gaalumbe. Enju baagyalirangamu amasanja. Abakyala be baayitanga bannamwandu, abaana ne babayita bamulekwa. Bannamwandu nga tebanaaba mu kifuba, ng'ago ge maziga. Kale bwe baayabyanga olumbe olwo kwe kumwa enviiri n'okusala enjala, ne bannamwandu okwenaazaako amaziga kubanga olumbe baluvuddemu. Obuyinike buvuddewo, wazziddwawo essanyu. Ekiddirira kwera masanja, kwe bayita okukokoola ennyimbe, amalogo, emiteego, obufuuyi b'emmindi era n'ebizibu ebibaddewo mu lumbe olwo okubigoberawo ddala. Mu lumbe omwo mwabeerangamu ensiisira eyazimbwanga Lwayaba. Ensiisira eyo yasigalangawo era omuntu eyatajja kwabya lumbe yamanyanga nti olumbe lwa gundi olwo Lwayaba kwe baamanyiranga nti olumbe lw'omugenzi gundi Lwayaba. Abantu abasinga omusajja Omuganda teyayabizangawo nnyimbe olw'ensonga omukazi ayinza okuba ng'afudde n'abakyala babiri n'aba nti oba basatu oba bana. Omusajja oyo olumbe lwamalanga omwaka mulamba nga terwabiziddwa olw'ensonga omukyala oli olubuto lumala emyezi 9 ne luzaalwa. Ayinza ng'alina gwe yaleka n'olubuto, naye mu mwaka bwe guggwaako omuntu amanya nti teri kirala. Abaana be yaleka mu kiwandiiko tekuli kyeyongerako, ne mugenda n'ekyo ekiba kiriwo. Ne baba nga waliwo azaaliddwa, ekyeyongerangako ne kiba ekituufu mu ekyo.